tewali babala kubanga zino mama alima aziterezeza ezakiwewa byaterera emyaka nze kasitokkiriza ekinnuma abantu bano abatukiza emyaka wewabaawo vulugu ng'avaayo ng'agamba oyo mukunja nnoonyezaako linnya mbanja kankulage nti sikunoonyezaako linnya waliwo ensonga lwaki gwe kiwewa yali ekoze omulinde naye ajja kwogera ebibye kakati fiina ye yakola ki fiina nga kyali wamubuukira nedda wamubuukira wali gwate yakokola ki we yakukubeera byali byaffe naffe byali byaffe byali bya ssente byali bya ssente ebyabakubyeko ngamba gwe era byali bya ssente fiina okukuba tebyali bya ssente gokuza ogamba nti yankuba oluyi tetusobola kwekubambi lekeraawo ate ebiri ku kamera onabigaana tugambe ye yagamba bwe yali ayogera wawulyako ekigambo nti nno bankubye empi nze nalaba mpi kuyisa tetwalabagana nako teyandinkubye ndi maama we mami omwana omuwadde basalade yasome mu bulungi wa mu bubi siddayo kusoma njagala zimba mansion nasoma nga bagamba tugenda babakulembeze abenja ate kati namala osoma ate munzize era nsome kati muganga ngenda bamukulembeze wa mukulu oba wa Montana sagala kusoma njagala zimba mansion tugende ewa mwami Museveni ayagala wa Museveni mutwale wani ntwala wakyagulanye kale wakyagulanye lwaki ontwalanga mu bantu lwaki okkiriza ne mujja wano ono munamagye wakuyita era nogaana yasobola okusanga wonna wayagala naye kati wa Museveni abadde yagala mbadde gamba nti nandi kututewa Museveni netugamba omwana ono omugezi nnyo osobola omukozesa nakuteeka mu department eyaba advisor ekitegeeza Museveni akwata abantu abagezi n'abakozesa ate abakozesa basiru kakala ate uno ngamba ndi kutwale Wakyagulanyi gyoyagala okugenda otegedde ekigawo kye bayita kukozesa muntu oba mukozi kati nkubuuza oyagala kugenda Wakyagulanyi at least eyo ne wotantu agenda kwetuusa naye lwaki ontwale wa Museveni eriyo kyekirala ng'ogyeko ekyo wa Museveni so manu yalimba biwedde bitya byaggwadde ate wano tuliwo anti ebintu byebibadde bikyatambula eyo mu mutima gw'omuntu nga biri muli bitambula kati nga birina okuggwamu nze sirina kintu ku mutima sirina mu butuufu yamalese ajjayo okusisinkana Jena Kayanja gwe oba yabayise Jena Kayanja mukulu munange kyensooka abadde mukulu munange for so many years naye nali ngenda mugamba tulinayo enkiiko zetugenda okukola zamanyiko ye kati bwe namusanga nambuza naye biki bino byempulira kati nze muganda omubuulira naga nti amukunja mumanyi kamukunja muyite ambuulira sayidi ye bagamba era kyekintu kyayogedde ekindaze nti omusajja ono alina amazima kubanga agambye tosala gwakawala kakalenzi nagamba ti jagala mmanye sayidi ye era bwazze sayidi ye agimubuulidde ye yatuyise yayise ono mukunja yayise nze kyekibadde singa okuluma ekisinga okunuma kwe kuba nti tulina uma era gundi saka ekyaliwo ekyatambula kati omwana ono nali njagala aŋŋambe nze nti owange yangu genda ogamba abantu obwo batuze nzigenda bangi nabanga tayogerera nze ebigambo ate nga saakwata ssente ne uma saagyewola ssente wallahi seewola olwokuba nagamba kati nze nkubamu sijja kwewola miliyoni bemba ndi wakwewola nja kwewola zisingawo kati bwe nazeewola abaana bange basigazaaki wallahi bwe nagamba zaawedde namugamba kati banasigazawo ki nze nja kusaba miliyoni 3-5 kati bo ate nga nina n'ebiraga nina emisingo kati neŋŋamba bo banasigazaaki nenkireka nezaawedde nagamba mami oba teweewole esijja kwewola netubivaako owulidde mulimu nga bana fenna twagamba tetujja kwewola nitubivaako naye nga sirina kintu bannange mwenna ababadde beebuuza oba beewuunya sirina kintu eri mwana ono omwana talina muto tanaba nakuweza myaka 3 badde sikimanyi nakimanyi ligaseyo erinnya lyo obadde tuliwa mu buvuyunga era ng'abantu abasinga bakisapulize mu bigambo byamukunja biki byalakuwayiriza ekintu kyeyampayiriza yabiddamu
sijja biddamu kubanga tubyogedde nga tuli muki munda eri ne mubimubuuza ne mugati owange nga mpayiriza nti olina emmotoka yange ate eri mu lujja ebyo yaliyo negamba tikankireko ekyo owulidde kati ate ekirala mukunja teyayogera n'akamu nti ndi mulogo takyogerangako era naye yakiddamu tangambako nti ndi mulogo ne bwe yagamba mugambe maama ansonyiwe nange kenyini nga neebuuza ye musonyiwe kiki oba nga nange neebuuza nze kenyini musonyiwe kiki naye nga kugamba anti mami ako kangakutereereza nyinza oba sikyogerangako mukamwa kaye nti maama ali mannamakula mulogo naye mwenna abali eyo abaagala omutambaala mutambaale ng'onywedde ako jasiti nga kiri yalinze fiito kategeke omala gamulumba nga toteredde nga tolina weweesize newanga alina kyeyatwala wakirisirika kyokolaba ne mu bino nze Jeno Kayanja yankubira essimu ngamba abatamanyi Jeno Kayanja yoli owawembole banga kibooko oyo sajja wankubira essimu nanga nkwetaaga wano nange kwe kumugamba lwaki onkubidde kati Jeno nangamba mukunja ogenda kujja togenda kujja nemugamba mpa pulogulaamu nanga maama Alima ali wano kino na kino nemugamba oba maama Alima ali awo mumpe pulogulaamu kubanga sente nafiirwa dda sente kati era nyongere nteeke mu transport ntambule nembaga mu olunaku olulikiriya nja kujja era leero wankubidde nemugamba muliwa nangamba ndi wange ntuuse nga ndaba b'amagye nengamba leero naye nengamba omuntu wabanga ku mazima totyanga oba b'amagye kasita obanga oli kuki ku mazima nenyingira era Jeno wabadde annyonnyola agambye yali atuuzizzaako abantu abali mu nkaayana bwe zityo n'awunzika ng'abalala alagidde bateekebwe mu kkomera era njagala okunnyonnyola maama wange ono mukumwagala ennyo maama Alima Jeno ateekwa okuba nze ku kyenda byonna bye mbadde nabo bakiraba wano babadde bagenda kunteeka mu kkomera naye wennyinnyonnyodde Jeno neyowuliriza byennyonnyola awunzisa agambye ebintu bino kubanga Jeno abuzza sente mwatandika ddyo zitereka nti 222 tuli mu mwaka ki 225 mwali mugabanyeeko tetugabanangako maama yali abayiseeko abannyonnyole nti tatuyitangako maama bamubuuza lwaki buliwulira maama obwedde oyogera abuuzizza nti emyaka gino abuuzizza nti emyaka gyonna mubadde mukola ki ng'ono amaze okusuula yaako akagamba ti maama lwaki teyatuyita omulimu gwange si lwakuyita bantu era sinze namujja okujja okola ki okwewola teri muntu yenna asobola okugamba nali mugiseeko okwewola kubanze obampiki abangamba ti jangu oexplaining esako zitambula zitya kakati lidako abakuyita oexplaining esako zitambula zitya tebasobola kuyita okomewo otugambe tugabana ddi nedda ekyo si kyange anti kiri bwe kiti manya kiri wakinyonyi kiri kitegereke bwe zitambula bakuyita otunnyonnyole tulina kwewola ulire eno manya alina okumanya alina okumanya mukunja buli kintu kibeera mu department zaakyo owulira eyandikuyise eyateekayo ekirango ateeka okuba nti yeeyo eyagamba nti mujje tondaba nkunga ngamba nze Halima Namakula mpita buli muyimbi yenna ajje yewole ssente sikikolangako sisobola nakikola kuba nali siina ssente owulidde kati eyayita era yeyali ono okugamba nti banaye buli muyimbi yenna ajje mbabuulire ssente zino tugenda mugenda zifuna ddi nze nali simanyi nakumanya ate nga sikifaako ekitegeeza mbufunze mami wakola gwa tuyita tuyingire ekitimba sikubayita sabayita kale wali watunnyonnyola nabannyonnyola nti tuyingire sako tusevinge twekulaakulanye bw'obanga oyogera sako nze sako nzimanyi bwe zikola sako zigabana buli ddi mwaka eyaffe egabanako ddi ekyo kyenkugamba kuva 220 kyenkugamba okyayinayo ssente kati okyayinayo ssente enjogera gy'oyogera okyayinayo simanyi ssente zewateekayo tulina kuzibala balina okuzibala abali mu gundi abali mu finance bebani Hansoni chairperson aba executive yonna mubufunze mami executive n'olisi mami sagala kumenya kamaleyo kino kamaleyo mami ati agambye Hansoni ayagala kumanya buli kaseera oyagala okumanya sente ez'omwaka ono zifuna ddi lindako oyagala okumanya ez'omwaka ono zifuna ddi nange njagala kumanya ez'omwaka munaazifuna ddi
kati kindekere ngene nkibabuuze anti kali nze ndaba kale kangu kyayitawo nikamba buuze nti kakati emyaka giringa ebiri esatu babala ziri emyaka esatu kati esatu bwekibanga giri esatu kati kindekere yaddo tuyita etunnyonnyoleyo akagambo kati kyeŋŋamba kindekere nze mbuuze executive nga ggwe oli mumativu nekivudde mu meeting omanyi maama ono nze maama wange yafa kati bano bamaama abasigalawo bonna be bamaama bange era maama ono n'ekyo kye nakola ovaayo muyambeko njogere namutaasa ebizibu bingi kati nze nayogera nze gwe mulaba naye waliwo abaana abatereka essente bayitirivu omanyi oti oba omulala apulaninga kirala ku maama ono ate nze lwaki naye mukunja sente sente ogamba wasevinga nnyingi anti ya naye nga kituufu zezo ate nsobola okwogera ekikyamu anti mu kutandika otereka bataddewo Hanson nze saamanya nti kaali kakodiyo kaabwe buli eri batusuula mu kitimba kyobola mami akugamba bamuyita ayambeko bali otunnyonnyola tumatire tutandiko sevinga kati we mubuuliza abo abakuyita otunnyonnyola era wakikola tebakuyita ng'omwaka guweddeko otunnyonnyolemu nga bamembatugabana kaakati ekyo bwe kiba bwe kityo ebbanga lye tumaze okuva mu 2022 tuli mu nga bwe bamanyinga Babara nga ndi muyimbi w'abanamateeka era nga mu ssako ya Wuma nkola nga lonzi officer. So ensonga z'omukunja ne Maama Alima zibadde ziyitingana naye nga just okutula amangu storing nti waliwo obutategeragana mu ngeri ssako gye zikolamu emirimu gyazo. Wabula ekibuuzo kyo ky'obuuzizza kiddemu. Wali okola ng'ani mu Wuma era mukunja wamuwa sente? Engeri nalikola nga lonzi officer nkyogedde. So omukunja okufuna sente zo yazifuna. Yafuna akakadde kalamba era nakkiriza asigazeeyo emigabo kubanga abantu betwajjako emitwalo 4 twalina kusooka kubabuuza nti okkiriza tusigazeeyo emigabo gyo mu ssako wonna bokomezaawo zino sente osobola okufuna ezeeyongerako miliyoni 4 zijja zitya ze yali ayagala. Omukunja ye yali agala miliyoni 4 looni ne tumugamba wange ekibiina kyakatandika ne banna balala balina okufunako sooka otwale zino entono bw'onaakomyawo ng'otereka bulungi twongerezeeko. Kati z'abanja ntuufu muzimanyi temuzimanyi? Tetuzimanyi. Mwe mumanyi entuufu mmeka? Entuufu alina okutuddizayo emitwalo emirala 3 okuba ye kubanga ndooza yakomyawo emitwalo 3 nze yazinona ze mwennyini emitwalo 3 nga wayiseewo wiiki emu era nantegeeza nti Babara sente zammwe zino zikomezaawo njagala kweyongerako ku looni eyo. Interest yammwe ya sente mmeka? Interest yaffe ya percentage 3. Yeah, ffe abasinga okubeera wansi ssaka endala zonna ziri between 6 to 8 naye ffe tuli ku 3 okugyako ekirala kye njagadde okutegeeza nti ssako tezikkirizibwa gaba ssente buli mwaka. Etteeka ligamba nti ssako weebe bimaze okutereera ng'etambula ng'etandise okukola amagoba bamemba bagabana ku magoba ze bayita dividends mu luzungu so si nti buli ze muba mutezeseze mugabane dda. Nga tumaliriza maama nga tumaliriza ogambo ki bw'ogamba Jeno Kayanja olw'olunaku nga luno? Nze ngenda kumwebaza nebaza Jeno Kayanja olw'okuba nti asobodde okutukwataganya abantu bonna bagezezzaako nno nekigaana naye yatukwataganyizza naye ate bwe mmala okutunuulira mukunja olwaleero kati nga bwe mutunuulira nimanya muto kuba nali simanyi na myaka gye sijja kulanda muto bintu ebimu kubawo nga bw'ayagala amala kupimamu nga bw'onogamba nti kampimemu bannange omukyalo ono Namakula nga munene nnyo okumukubako ebigambo bino faki naye kangeneze musabeyo emiliyoni 2 azimpe osobola omwoki bammanyi. Mukunja obugambo ki bw'ogamba Jeno Kayanja olunaku nga luno nga tumaliriza? Obugambo bweka bwandibadde bwa Maama Alima kale obugambo bwenyinza omugamba kumwebalizaako ku saidi ya maama. Nze sente we naguma okuva 2022 mpaka kati gwe nogamba kuba maama yaŋŋamba Mukunja olina oba n'empisa ozirina
naye okuva 2022 nga sente zange maama oziterese. Ate omugamba nze kuma leka omanye erinnya eryange mwenna mukimanyi wano ddungi lyakutambulira kolibadde clean kakati atambulira ku lyange lwaki ngani mu baana abo abato nandiwayiriza Shiba Kalungi nandiwayiriza Shiba teyali wama teyali musako mubali musako teyali musako teyali musako si wauma teyali musako mami kyogamba buli akoze erinnya Saba mushekinge ku ngalo ababiri bano babalaga. Guno mukolo sige kushekinga. Guno njagala guno. Nzisigana kumushekinga ate kino kigenze na wala. Nnyo. Wow. Kati mwana wange okifaananyi ky'olunaku nti emizimu gyonna egyakulinnya okubukira n'emmandwa ezo z'oyogera zesimanyi ulira eno ezo z'oyogera nze omukyalo omusiraamu yazaalibwa ebutambala egyo emizimu gye wayogera n'egundi bye wayogera byonna bikuveeko munange Katonda akunsaasire Allah akunkwatire ku mutwe kuno abadde bubi n'ebizibu byonna bimuveeko nga maama bagamba maama bw'asaba buli kimu kikola ki kigenda mutereevu mama tuyambeko mansion gyayagala mami oli mukambwe oba wasindise oba osindise mama tuzimba mansion bannange muyambe ono ayagala kuzimba mansion babanga ayagala ave mu kupangisa buli alinayo ennusu era yekyansevingisa sente zange musako n'ogenda nazo ennusu bwe nali ŋŋenda nandibadde neewola neŋŋenda neze neewoze naye nze nagenda seewoze yadde ennusu busako n'olwekyo sali sisobola kubba busente butonotono oba nyingi mama ompe nyingi ne bakumanya obukazi ne bagamba abbye biliyoni naye kakati naye emu bangi abatereka era wozigatta ziba nyingi mwebale nnyo mwebale edda mwebale kuddawo owulira otya mukonja emizimu gyonna mpulira gigenze bannange yonna gye yalaga namulako n'omusawo omuganda kimala